Kenzo final ayogedde ekituufu ekiri wakati we ne PDD ogenda kubanga obifuna maaso awo. Rema namakula yino bambi naye ensonga ye. Honorable Minister Nyamutoro banagi naye muyina maaso awo. Furufiga kyakoze Tamale Mirundi Junior obusungu bungi nnyo nyini ddala. Mary Nambwayo banange bw'ati ate ayabulidde Suna Beni akatambi nako ogenda kubanga okafuna maaso awo. Olunaku lw'ejjo banange Bikira Maria ate yalabikiddeko eri abantu bemugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti mule bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko mukwano weefunire ebisinga omunange tukyali kulunderebulwa mmotoka abantu bakyebuuza ono omwana akola budde ki era mirimu ki gy'akola egyo gimugulisa eno emmotoka ey'essente empitirivu banange byo ebibuuzo bingi nnyo weewaawo wadde taata we yavuddeyo kale n'ayimirirawo era ng'omuzadde naye era abantu bakyabiganye abantu beebuuza omwana ssente ono azijja wa mirimu ki egyo gy'akola akola mu gavumenti kiki ennyo ngenda kuba nga mbatuusaako wano obutambi obumu nammwe ate mwerabira Uganda yakyasinze okola naye baana mwabani ali basonyiwa abaana bakola delivery gwe tunuulira oyo omuwala kennyini eyaguze emmotoka eyakunze ba tikitoka bonna bagende akola mulimu kyogo ogumufunisa ezo sente zonna mbwera akola teyeebaka shes hard working weya olw'amaso okumuwa emmotoka we bati n'akolerawo delivery agenda asasule bwe delivery erimu akasente era nange njagala kudda wakatandika delivery atolowooza yeetaagisa ki ogenda wamafiina nga bakuwa ddagala ng'onaabanaabako ng'ofuna connection mwabo abawala abaludde mu system ng'otandika bye ebibuuzo bikyali bingi nnyo nnyini ddala munnange buli omu yeebuuza n'omwana omuto yajja erudda wa ssente era nga yalabikiddwako ng'agenze Dubai ate ndowooza munnange mu kavocation naye maama abantu bagambye bw'agenze kusasula mmotoka eno bw'ayinza okuba nga yatandika okwekola delivery bannange omugambo gwo mungi nnyo nnyini ddala bwe tweyongerayo n'omwana mulenzi ono nno yakiguddeko munnange oluvannyuma lw'okuproposinga girlfriend we n'amukuba omwenda mu bantu nno mulujjudde banange omuvubuka yaswadde kwegamba nga abula kugamba nti ttaka gwe nyamba omere munnange nga woolabaawo naye naye omuvubuka naye yatusobedde akamuli abadde atutte oba kamuli kafaanana kati ako sooka olaba akamuli mwana muwala yagambye toneesipaata sikumanyi neesonyiwa neerabira gye wandaba n'amukasukira akamuli omuwala n'awenyuka emisinde nga woolabaawo banange abali ennaku zino obufumbo babutiira ddala tebakyayagala kugenda mu nsonga z'obufumbo baagala bino byakubeera mu mayumba gaabwe kwetwala nga beefuga banange mwana muwala empeta yagiganye akamuli n'akakuba omulenzi n'alyoka aswaliraawo omulenzi n'agigumirawo nga woolaba ate n'ofundako okuswaza ng'oli weka ne maama okuswaliza mu bantu nga nabyo bimenya nnyo banange bimenyera ddala kaliniga ekyokola tewali omutozi waffe yasalawo tewali kyakukola oba bamaze ne bateesa namugamba nsonyiwa empeta gimpe sijja kulemba munnange bwe tweyongerayo ne minisita Nyamutoro era nga tali mu ggwanga lya Uganda ali mu ggwanga lya China ate munnange yagenza okuba ng'atukiikirira ffe Abanayuganda kale we tuli era nga abantu batandise dda okwebaza Kenzo munnange yeebale okulonda omukyala ow'ensonga okulonda omukyala ategeera ebintu naye bantu mmwe muyina akajanja kati Rema namakula ye yali takola naye already yali muyimbi era nga naye apresentinga Uganda naye maama abaakuno batijjuka nakale we tuli bwe tweyongerayo mu kiseera kyekimu Kenzo avuddeyo n'annyonnyola
okutumbula enkolaganaye ne PDD. Omanyi egaali mu nkubo nga kigambwa ngu Kenzo ayinza okuba nga ye ne PDD bakikwasaganya. Avuddeyo n'agamba nti ye omulundi gwe yasooka okugenda e UK yasisinkana Rihanna n'asisinkana Chris Brown ne PDD naye bonna baali mu ruumu emu era munnange ayinza obbabulira ebisingawo ye Patricia Sitya Rose kubanga we baali mbu yetamiitingangako PDD nga bali babiri bokoba mu kaluumu oba mu kafo akeekusifu. So mu mwenna abadde bagamba mbu no PDD ayinza okuba nga yamuyita emabega yakola ki munnange bya bulimba. Kenzo wavuddeyo n'atangaaza ensi era ye temuddamu kubimusibako. Kale bwe tweyongerayo ne kabebi kano munnange kabadde kali ku graduation ng'abaana bonna bambadde bulungi bambadde engato n'engako munnaye kali muniigiina nga wookalabaawo naye nnyongera obajjukiza nti Mukama ye teyeerabira bantu be era nga bambi abantu bavuddeyo abazirakisa munnange ne bakayamba nga woolabaawo ne bakatwalira ebintu nawo kasobole okulabika obulungi ate nga abaana bala. Kale era twebaza mu mwenna abakyokoze kyatambudde nnyo kino ekifaananyi ne mpulira nga nange wamu ng'omuntu nga kyenkutte ku mutima naye ng'ekyokukola tewali. Kale we tuli ku sayidi ezo Mukama abatemera amakubo we gatalimu mwenna abeewaddeyo. Munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'ennambwayo Wasuuna Ben ate mulowooza Fuufiga tamwefuulidde amugambye endeka sigenda kuddamu kubeera ku sayidi yo yadde n'akatono kubanga mu abakyala muli babbi, abakyala muli bakumpanya, abakyala temuli bwangu ye abanga enjogera byaki nga n'akatambi nkalina mu maaso wano. So kolabe Fuufiga kye yakoze ennambwayo Wasuuna Ben ate tweyongereyo n'agaali lwambi kakazi kattu nga kagamba gwe maama wange nayawula naawe Wasuuna Ben amutimu Wasuuna Ben abakazi muli babbi mwasa kubanya ku bintu by'abasajja mwagala biwedde mukole birala nebonanga basikuta maama wange nambwayo wange nakuta nambwayo nakugoba Luganda amutimu Wasuuna Ben abakazi muli babbi mwesibye ku bintu by'abasajja okyali muto olina future bagamba bukozalamu yakulabirira buli kozalamu yakulabirira buli kozalamu yakuwa ekyapa buli kozalamu yakuwa kalina nambwayo nakukyawa tolina kyewakolere wakakola emyaka emeka aparati wajija bagatana omusajja bw'atyo munnange omukyala Jennifer Fuufiga Nakangubi bw'ayawulidde ennambwayo Mary nnambwayo Wasuuna Ben amugambye leka tuba abakazi tobannyongera muli babbi. Jjukira nnambwayo yalina ekyapa kya Wasuuna Ben. Kale we tuli munnange bwe tweyongerayo mu kiseera kyekimu era tukyali ku mukyala Jennifer Fuufiga Nakangubi ate mulowooza taguze embwa naye embwa agituuma erinnya erya Sister Junior. Bannange simanyi kaaliipulaye ako bakagenda kubeera kati Sister Junior ng'amuddiza omuliro. Zino ez'entalo si zaakugwa tewali kuwummula abamikwano apaana sooka olabe Fuufiga ate tweyongereyo n'agaleero yenna ali siriasi bitya kungwa asosejjuwa Pretty Nicole n'agamba naye nedda lina eya Pretty Nicole eyinza okunnyonoonekako mangu kanjuwe ate eri erya Sister Junior. Kale bwe tuli Nicole tenyonooneke mufana n'amaaso mpaka lindabe mpaka ali akalala ndabe munondereke era nesibyeko kuba essimu ya ntwala ono ntono simwagala samwagadde kalaye kalaye ngeri kati kyono kye kundetera yasoose Njituma Sister Junior. Eno Sister Junior. Sister Junior. Sister Junior. Eno Sister Junior. Naye yonga simulekwa. Eno naye mulekwa. Mama yo jaine tata wayo. Twale eno Sister Junior. Gende bakusasule. Alexander na musasule. Eriachi njagala ekipande okumanya ebakaji kwempisa mmeka bakaji mache nedda gotonkabira kwata afane kwate nene eyo emba nkazi je njagala bebe no sagala njagala eri nsajja teba na mabere mutwale no Sister Junior tubatugula muguleke yemu ojityako ki nze nzaagala zisinga n'abantu abamu zisingira n'abantu abamu naye erinnya ne bagiwadde
ate yembo bwetyo munnange embwa ya fulufiga yeewangulidde erinnya Sister Junior naye maama katulinde kali pray oba kagenda kubeera katya nze nkalindiridde munnange naye bano abantu so batubika katambala ku maaso ba mukwano naye obalaba nga beetwala wano ku social media ogamba bese so maama yebadde yebbali ba mukwano nfe nanfe kale bwe tuline nga ddi erinnya embwa ya fulufiga emaze oddifuna ye Sister Junior bannange wetuli ate tunaakola kinaffe tulina kutwala ebyo bye tubeera tulabye munnange naye nga munnaye fulufiga owedde kale bwe tweyongerayo n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga kya Kampala KCCA kitegeezezza nga bwe kigenda okutongoza ekifo ekigenda okwekkeneenyanga ebitaala ebiri ku nguudo kubanga obubenje bususse eno obubbi bususse obutemu bususse ku nguudo kati so baabazeemu ne bagamba singa ogamba bongerawo obuggumivu osanga eno embeera eyinza okukendeera ku nguudo munnange kati abantu tutena okutambula ekiro oyinza okuba ng'otambula ekiro omuntu najja nakubbawo empya eziteetaaga gamba nga tolina nakyomukoze nakubbako ebintu byo ate baayibwa okunyakulwa obusawo bwaffe abakyala ne bantu mmwe kale mukama abalaba kati yo KCC yasazeewo ate munnange tuyambireko awo kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne minisita omwogezi w'amawulire n'omulungamya w'eggwanga Joyce Nabbosa Ssebugwawo ategeezezza nga gavumenti weegenda okudduukirira famire z'abantu abaafiiridde mu muliro ogwavudde ku mmotoka y'amafuta era nga buli maka agakoseddwa abaafiiriddwako abantu baabwe buli mulambo oba bagenda guwa obukadde 5 ate bano abaafunye ebisago abakoseddwa buli famire bagenda giwa akakadde kamu kale wetuli ku sayidi ezo nga katongera okusaba omukama abo bonna munanga abaafiiridde mu muliro nga bavudde ku kino ekimotoka ky'amafuta omukama abalamuze ekisakale era mu kiseera kyekimu Honorable Nabbanja azuuka kasanti ddala industry oba ekkolero erikola endebebwamu munnange nga bwe bakola endebebwamu enkakkali engumu era ezitasobola kutuusibwako bantu buvune era ng'olunaku olw'ejjo munnange ate bwatyo bwe yasazeewo naggulawo nga woolaba wawono ng'ayimiridde ku ndebebwamu yenna ali okugamba alikakasa ddala yes ndebebwamu zino ze bakola ngumu oba biri awo munnange bikulekule naye munnange ngumu okuba kusinziira embuukira gye bazibuukirako so kugamba tuli ku kituufu gwe wenna munange era abadde ayagala ogenda okugula oba abadde akyatidde ogamba ate munange nnyinza obbigula nga bidiipu bintu byo biri kwalaali kale munange sigenda kulwisa era nga nkuvuze butereevu paka n'ow'omukyala Jennifer Fulufiga Nakanguubi abangi gwe bakazaakire mu mafanguni ate munange mulowooza muzeeyi munne muzeeyi Magata muyisizaamu eggaali banange mulina mu maaso wano nga kyamukoze awala budde ono kiki kyamulanga amugambye Sseboggo weesonyiwa obusiraamu biki banange ayogedde bingi nnyo nammwe nga bwe mutegeera omanya atabuka n'avaako n'ayogera n'ebitakwatagana nemumanyira omusajja for nothing nemwagala omuyingira naawe Muzeeyi Magala njagala nkulabule gwe Muzeeyi Magala Michael Muzeeyi Magala njagala okukulabula bodduka toyitawo okoma gwe Muzeeyi Magala omanya ogenda tula naabo abasajja abayita babizonto abazoliga abaavaako abawenga batalina future abatamana kiddako va ku busiraamu gwe Magala ffe abasajja abasiraamu batukuzizza bw'oba ovudde noyogera ensonga yo gyogereko ogireko ogiveeko ogambe n'ogamba nti abasajja bonna balina ebirevu simanyi baki yo bakyogedde ate bannange Magala oli mukulu nkuwa ekitiibwa ate oli mukwano gwange kigenda okunjala naawe kuvvoola abantu nga bw'oyagala tukuwa ekitiibwa naawe okwata n'embibbo va ku bantu va ku basiraamu toyitawo kagaye mbwa abasajja abasiraamu mbwa abalina bino ebirevu yabirevu babitata mu busiraamu bamaseeka abo abalina ebirevu bamaseeka abo abasajja ba aji akyogedde ate bannange mwana kyasobola kinkomentingira wano simanyi babeera bagwagwagwagwa akyogedde ate bannange abasiraamu bajja kufuukirayo leke bakukyayire bwereere akyogedde ate mwana kyasobola abaana bajja kiteekawo wano ababa ne sunna eyo ekireva kita sunna ekireva kita sunna thank you so much kati agambye ebeera sunna thank you so much mwena kimpadde thank you so much ebeera sunna kitegeeza ekirevu kyabwe kyakitiibwa Magala avuddeyo n'agamba buli musiraamu aba n'ekirevu ekyo musimanyi abeera muki yo babavumya atya nye simu yange eriwo
gamba oyo mwana kinkebere wabavumye mbazanyire ka video wano oyinza okugamba nti musimanyi muliko Fulufiga bw'ati ate munnange muzeeyi magala bwamukwasiza ebibye obulaba bannange omukyalo ono ye ayagala ebyonoonese bannange avuma buli omu ye buli omu yenna abeera amumanyiiko ne bannange mukyala Nakanguubi naye nga bwe tuli wamma ba mikwano manyi ffe tetwagala ntalo wano ku Sofia News Extra bwe tweyongerayo ne baana bano abawanise Uganda munnange bagitadde ku ntikko abaana ba Hyper Kids bano nno babadde ku stage emu ne Icon ekugamba nga ye nga bali mukonamu awo obudansi nga basanyusaamu wamma ku bantu kale wamma toddeyo n'ogayalira ekitono ky'oba olina kyamuma gukozese kasita gubanga nga gugenda kwogera birungi nga si byakuvuma gukozese kale bwe tweyongerayo era n'abaana ba Hyper Kids munnange era mu kiseera kyekimu bamaze ne basisinkana Bana Boy nga woolabaawo nga bali mu kuyimba kayimba ke na Bana Boy nga awaga bitya wegamba wamma kubadde kunyumira okwereene nga munnange tubagaliza birungi munnange sigenda kulwisa nkongeddeyo n'omukyala Spice Dana bannange badde yanyogerwa bajuguza tukyali mu birthday ekyatuwuba era ng'olunaku olw'ejjo tumanyi bulungi Spice Dana ayina foundation eryawo empigi era nga munnange bwatu gye yasiibye olunaku lulamba yagambye ku mazaalibwa gange kankikole bwentyo kangende nsiibe n'abaana bange ayina abaana awo abakateyamba batalina mwasirizi yabazimbira awo empigi munnange we babeeranga woolabaawo wamma yasaze kwegamba bambi nga bamusurprisinze wamma n'ebintu ntu bamukoledde keeki kwegamba ekyabadde awo gubadde mudigido ogutokota nga si musaanike era mu kiseera kyekimu munnange omanyi Spice Dana ono muntu w'abantu bambi kakyala kalina empisa kakwata mpala tekamanyi byakuyomba bannange era nga abakyala abantu be amanyi alina ebibiina bingi kati ekibiina ekimu ekikulembeddwamu Dr. Kulthum era nawo munnange basazeewo ate bamwagalize amazaalibwa amalungi ne bamutwalira namungi w'ebirabo nga woolabaawo munnange sigenda kulwisa era nkuvuze butereevu paka wa mukyala Bindeeba mukyala Kokuteiro ono ne yavayo n'agamba nti pulezidenti abeera nga Katonda bannange mukyala Rape bannange ndi mukwano gwe naye awo wayogeramuko kale bubi munnange ayongedde okulumyawo bonna abamusabula abamuvuma omunyindo era nga wenjogera omwami yamututte edda kwegamba amunaazeeko bino byonna bibamuvumye simanyi omuntu nejiya simanyi biki era nga tebali mu Uganda omwami yamututte edda kati kakibalume wetuli munnaye ku sayidi ezeeyo munnange olunaku lw'ejjo twafunye amawulire amalungi amawulire ag'essanyu munnange oluvannyuma lwa maama Bikira Maria okulabikirako eri abaana be naye abantu abasinga bakibuusizaamu amaaso bunedda biki maama Maria alabikira mu ddiriisa bwatyo munnange Nuwa we yabagamba munnange muyingire mu kyombo bannange amataba gagenda kujja ng'abantu tebakola ki tebawulira abayingira mu kyombo baawona era abo abaagaana baafa bubi nnyo kati bagamba maama Maria agira mu ddiriisa Yesu lega ne Yesu Kristo yamuzaalira mu kisibo kyete ono ye si mukyala nti oba yeeraga nti oba agenda kujalabikira ebifo ebirungi ate nga obusobozi bwonna abuyina naye nga wulira nti mukyala Bikira Maria judde neema gye kimpowooze ng'emmambya omubalagavu ng'omwezi ye bannange munaajogeza biki katulabe wamma kiki ekyabaddewo abantu nga bafa amasanyu Abadde munene eddinisa lyonna bweri anti kati agenda mmalambule Vamos a cambiar. Gerame wale kate. Omulabye ngenza okulaba tongenda kunamba olwana ate nga nze dairekiti TikTok akandu Yesu omulengera ku live awo ng'omulabye Yesu nyinza obudde Mama Maria nyinza obudde ate mwe abatakkiriza temugenda kulaba mujje wano live omulabye Yesu mulabye Yesu Bikira Maria afaanana Katonda y'omu nyaffe mulabye ayinawo omulabye mulabye nnyo mukyogeze
abantu abatakkiriza kikyo bagamba tuwadde emikisa mingi nnyo ensonga tugenda yola buyozi nga bugulu bwa ggongolo omanya tumaze ogiyola emikisa tumaze ogiyola emikisa gyonna abatagala kukkiriza olaba naffe barasitafari yatukkiriza akukkiriza bombo kirani obukulu aliwo obugagga berena emirembe paka mugulu ndeme amina owaayi ogamba otya Bikira Maria omulabye Bikira Maria omulabye byaddala ngamba bavubuka bonna bajje balabe Bikira Maria waali waddala kikyosabye nebaziza Maria ekirabo ky'obulamu omwoyo w'amakesi yampe n'okunaata eriwanyi wange abagamba mbu si byaddala era bonna bakoola bajje beerabireko ovuddewo okujja wano nvudde mu kisomesa kya St. Anthony Magije bamita piisi nze abavubuka waayo maama Bikira Maria namulabye yaddala era nze yamponyeza n'okumponyeza azze jongo kyo kibadde kikuluma kubadde kumuluma nga kuzikiwadde agenza okukeera nga nawe bagamba ki b'osobola okugamba abali eyo abagamba babeere n'okukkiriza byaddala Bikira Maria waddala tumulabye tumusaba bulijjo era akola wavuddewo okujja wano agije St. Anthony sekuritale w'ekisomesa owaayi nawe omulabe Bikira Maria ovuddewo amawulire wagafunye otya nti Bikira Maria waali mbulidde kabubbu era nagawulidde mu lugambo ko ggwe konze kange neneesitukire sinywa matabangu owesitukidde nkirabye nga kituufu okukkiriza gyekuli essaala zo osabye kinaki ebiri mu mutima gwange byensabye embeera munnange bwetu bwe yabadde ng'abantu basanyufu bitya ate oluvannyuma lw'okulaba maama Bikira Maria jjukira guno omwezi gwe tulimu gwa Sapule so kati yasiimye munnange ate alabikireko eri abaana be nga nyongera obbajjukiza olunaku lwankya ennaku z'omwezi nga 26 wali e Bukalango munnange tugenda sooka ne Maide with Mother Mary tugenda sooka ate tugamba maama Maria tumulage omukwano then tuwumulemu ssaawa 10 ate tuddemu ekiro ssaawa 4 paka ku makya ssaawa 12 ku Sande ennaku z'omwezi nga 27 kale munnange mbakoola mujje bannange tusabe omanyi bagamba mu kutya Mukama amagezi mugasookera bino byonna tubyaga tubikola naye ebintu by'ensi tebikwerabizanga oyo omutonzi eyakutonda ate otadde omukyala maama Bikira Maria nze nsekerera abantu abagamba mbu era biki abantu era mwamulabye mutya ffe tulina kye tulaba bannange mukkirize mu kigaane maama Bikira Maria yasiimye n'alabikirako eri abaana be kati gwakiwakana noonya gy'olaga ate wamma gwe oli wa mukisa akkiriza nga tolabyeko alina luzimias memoreros olina omwana takula bulungi mu kilasi bannange muliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katika kano tubayita prostate relax kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandikiriza ali mu stage esookola eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirala enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyinkiriza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyinkiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation waba tuse mu ssaawa amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias